oluvannyuma lwa Kanso Nalukoola okuwangula ekifo ky'omubaka wa Kawempe North ate nga twakitegeerako nti naye yali muyimbe era nga ye Dr. Dandi. Leero nkuleetedde abayimbi abaali babaddeko mu bifo by'ebyobufuzi nga Dr. Dandi wabula asembayo agenda kwewuunyisa Bobi Wine ng'amannya g'amatufu Robert Kyagulanyi Ssentamu. Mu mwaka gwa 2017 waaliwo okuddamu okulonda omubaka akiikirira Kyaddondo East mu Paaliyamenti oluvannyuma lwa kkooti okusazaamu ebyali byava mu kulonda mu mwaka gwa 2016 nga biraga nti muna FDC Apollo Katinti yali yakola amankyolo n'awangula akalulu. Bobi Wine akalulu yakawuuta buva kumbe eyo ye yali entandikwa ye ey'okulanda mu byobufuzi n'okufuukira ddala omusajja ow'amaanyi era we twogerera nga yakulembera ekibiina kya National Unity Platform ekisinga okubeera eky'amaanyi ku bibiina ebivuganya gavumenti eri mu buyinza. Geoffrey Rutaaya ye MP akiikirira essaza ly'e Kakuuto. Dr. Hilderman ng'amannya g'amatufu ye Hillary Kiyaga. Ono yasiguukulula gwe yali yakubira oluyimba era we twogerera nga yakiikirira Mawokota North mu Paaliyamenti. Rachel Magoola ye mubaka omukyala owa disitulikiti y'e Bugweri. Godfrey Kayemba Solo wadde ng'ono si muyimbi naye abadde yeetaba nnyo mu by'okuyimba. Kapere jangu itawo. Mwisongore mkati MC Kape kabisa. Uri na mwana karina kukatekniko sana. Fune kientufu. Ujifunye. Sumururu. Banzala masake gafeki ya memvu. Kiriamemvu manjanja ngina ntuma zichemba yimbiremu. Basanze burungi mwirale kujja. Nange nenzija nange buyagala. Yaliko manager w'abayimbi nga Rema Namakula ne Chris Evans. Kati ye MP owabukoma Nsimbi South. Oroni Derrick eyali amanyikiddwa ennyo nga manager Derrick owa Rhythm Empire. Yakiikirira Gogonyo County mu Paaliyamenti eya disitulikiti y'e Palisa. Yaliko manager w'abayimbi nga Mary Butter, Grenade Official n'abalala. Mathias Walukagga ye meeya owa Kyengera Town Council. Stephen Malagala ye LC3 chairman ow'Empunde mu disitulikiti y'e Buyende. Judith Babirye yaliko omubaka omukyala ng'akiikirira disitulikiti y'e Buyikwe. Omugenzi Katulu Bwama yaliko omubaka wa Paaliyamenti ng'akiikirira Lubaga South. Judith Nabakooba yaliko omubaka omukyala wa disitulikiti y'e Mityana era nga ye minisita ow'ettaka, amayumba n'okukulaakulana kw'ebibuga. Peter Kasolo Okocha, Sario Auton. Ono ye meeya w'ekibuga eky'Ejjinja. Yali muyimbi ate nga yaliko ne Muswengere family. Woodman, kansala ow'e Bukova mu disitulikiti y'e Luuka. Mr. Mosh Sendi, LC5 kansala ow'Amakindye East 3 Division. Ambassador Waswabiriggwa Matujoyitoka bakwe mwana bakungamba ogambe zijja gy'oli kinina abawala bangi nga soneta. Yaliko chairman owa FDC era kati ye chairman owa PFF. Yaliko ambassador wa Uganda, Ethiopia, Djibouti ne Japan. Yali ayitibwa Rocky era ng'erinnya lino yalijja mu Rocky Mountains mu ggwanga eri Amerika. Mu myaka egy'enkaaga yali mu The Cranes Band era yayimbanga ne muganda we Geoffrey Nsereko. Ne mu mwaka gwa 1972 yafulumya olutambi Biriggwa ng'ali mu ggwanga eri Amerika. Nfudde maama leero nayitani yenze
mukyayira kijjoyi maama nga tenenenyeza gy'oli. Yongera tugoberera ku mikutu gyaffe egy'enjawulo egya social media ng'oteekamu Kabyanzo Media ku YouTube, Facebook, TikTok, Instagram ne Twitter. Kosa okulaba program Lukoba ku Lukoba ku Baba TV buli lwa Sande ku ssaawa 7 ez'emisana, n'okuwuliriza Kadongo Kamu Special ku Baba FM buli lwa Sande ssaawa 10 ez'olweggulo, ne Wolokoso mu Kibbiitu Mande paka Friday ku ssaawa 12 ez'olweggulo.